Yes, all right. Oli ku Yugi updates bikosinzira obanga otuwuliriza ngezaako kulaga new machines ebikolwa ebipya omusajja America bye yakutte n'awa gavumenti ya Kinshasa eya Felix Tshisekedi asobole okugenda maaso n'okulwanyisa abayeekera bano aba M23. Kaakati nno birungi si birungi eri abayeekera ba M23. Embeera yeeyo gy'olaba egenda mu maaso. Omusajja abawadde ebyokulwanyisa ebiina tekinologiya ow'owaggulu basobole okuba nga bafuggaza abayeekera ba M23 buli kasonda konna konna ke balimu. Era w'owulira ekigenda mu maaso mu DRC si birungi. Jjuzi n'abawadde ebyabadde mu kibuga Goma, ekibuga ekyasooka okusizibwako n'abayeekera ba M23 ne bakitwala ne bakyusa na buli kimu, ne bakyusa governance, ne bakyusa buli ekigenda mu maaso n'okuba nga kitambulizibwa nga ekigenda mu governance mu ggwanga okuba nga olifuga buli kimu baakyeddiza. Ne batakoma okwo ne bawambirako n'obutundu obulala bungi nnyo. Kakati nno nga wenkyakulaga ku mashini ngenda kuba nga nkuleetera engeri abayeekera bano aba M23 engeri gye bakolebwamu obulumbaganyi, butya abasajja bano amagye g'eggwanga erya DRC gye gakolamu tageti zaabwe babalumba batya, okulaba nga babattamu abakulembeze baabwe, baagala kubanga omutwe baguggyako, omusota baguggyako omutwe, baagala kukomekkereza intalo mu Democratic Republic of Congo. Era bakulaga abasajja bano engeri gye bakozesa ebyokulwanyisa eby'enjawulo okusobola okulaba nga bafundiriza ku budde mwe bandikozesezza okuba nga bagenda mu maaso n'okuwangula olutalo luno. Njagala olabe ku new machines ku ngeri gye baleesemu y'okusimplifyingamu ebintu. Kati awo kiba tekijja kwetaagisa ate nti omusajja ono asooke bazimbe entindo bayiseewo ebyetaagisa biba bitwala obudde. America yeeyagala ku investinga ssente mu Democratic Republic of Congo, agamba nze obudde si buyina. Era y'ensonga waaki olaba aleese buli ekyetaagisa neekuba kwetaagisa kukola lutindo, omusajja America abireese. Aleese ba white machineries basobole okuba nga bagenda mu maaso n'okuyigga omuyeekera yonna yonna gy'ali. Sooka nga ogira nga weerabirako n'oluvannyuma n'aba nga mbongerayo. Ezo zonna tanka oyinza okwebuuza zoolekerawa, ziyigga mulabe omuyeekera wa M23, abatuusi aba M23 abaava mu ggwanga ly'e Rwanda. Ate nga nawuliddeko nti ne wano mu Uganda sawa yonna yonna twandifuna aba M23 Gashumba agira maaso n'okuba nga awera nkolokooto nti bo Abanyarwanda tebafiirwako mu ggwanga Uganda era temugenda kuba nga mubagobaganya. Mulina okukimanya nti eggwanga lyabwe nabo bannansi b'eggwanga erya Uganda, nti Rwanda yafuuka tribe eri Uganda, nti Abaganda bawasizza bannyinaabwe baganda baabwe, kati balina ng'eki gye babagobaganyamu baafuuka tribe eri mu Uganda. Nabagamba nti n'ensonga zino muzikwate mpola, mba temwagala kulaba M23 mu ggwanga erya Uganda. Kakati kyekyo ekigenda mu maaso ku Banyarwanda bano abatuusi kyola ne kwongerwa nabwe ekizigingiri okusobola okulaba ng'ebataayiza ng'ebafunze bazaayo mu mawanga gaabwe basisire ewaabwe, si lwakuba nti tebaagwala wabula olw'empisa zaabwe n'enneeyisa yaabwe. Kati ate nabo mu kitundu kino kye babagobamu mu Eastern DRC baagalayo nnyo olw'ensonga nti wajjuddeyo ebyobugagga. Kati bajja kulwana kufiirawo okusobola okulaba nga bakuba emmundu basobole okweddiza ebitundu ebyo.
Yes, ndowooza olabye kye mbadde njogerako. New technologies, advanced technology ayingiziddwa mu ggwanga erya DRC. Era kati abayeekera wonna we bali basattira gababugumye olw'ensonga nti nno Omukongo Felix Tshisekedi kati akozesa drones, tankers ziri advanced. Drones ze bakozesa bazisindika for a particular mission era teziremwa, bazisindika n'ekigendererwa. Kati yensonga lwaki olabanga abayeekera ba M23 saa zino beebuuza tugenda kuddawa. Yensonga lwaki olaba Paul Kagame ayagala kuwanika, ayagala kubanga abivaamu naye nga kiri too late, kubanga ye omujaasi wa DRC Felix Tshisekedi ye agenda maaso n'okubanga yeewera nkolokooto nga wagenda okubanga abatta bonna agamba bano we bali tewali mirembe mu ggwanga lyaffe unless nga tusoose ne tubajjawo bonna awo eggwanga lyaffe ligenda okubanga liddizibwa emirembe. Nga we nkugambye abayeekera bano aba M23 abali mu Eastern Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okwataakingibwa mu ngeri ya military combinations ez'enjawulo mu tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu nnyo, mu diplomatic effort mwe babalumbira. Nga tuyingidde omwaka gwa 2026 gwe tulimu, aba gavumenti y'eggwanga erya Congo bagenze maaso n'okuteekayo response ez'enjawulo mu ngeri y'okubanga baagala okufuggaza abayeekera bano obajja mu bitundu byonna ebya DRC. Abayeekera newankubadde basiizinze bakontrolinze major cities omuli Goma, naye gavumenti ya DRC egamba kino tekigiyigula ttama. Okuva ebawamba Goma mu January wa 2025 agamba nti no kino tekibamala mu maanyi, kyaddaaki bajja tuuka ekiseera beddiza enkambi yaabwe era bo bagumu. Wabula njagala okulaga engeri abayeekera bano ba M23 njagala nkube nga nkubulira engeri gye balumbibwamu, engeri gye bagenda maaso n'okulumbibwamu mu ngeri za drone, mu ngeri ya mukono military attack, mu ngeri ya tanks nga bagenda maaso n'okuba nga babafuggaza bifo bonna bye beekweseemu. Era bwe bakugamba nti nno abayeekera ba M23 bawanise towakana, kubanga ekiri eri si muntu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera ya kasattiro, embeera egenda maaso n'okubeera ng'ebanyiga, tebalina waakuddukira. Eno abadde abateekamu ssente Paul Kagame bagenda maaso n'okuba nga bamufunza. Kakati neweesanga ng'embeera weetu eri mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okukujjukizaako gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abali ku mukutu guno gwonna w'osinziza okuba nga otuninze Yugi Update TV mbategeeza nti mukola ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Kakati nno engeri abajeekera bano aba M23 abadde beefudde kamala byonna, abadde beefudde n'atagambwako okuva Donald Trump we yasayininga endagaano deal peacekeeping ADAX. Yes, alright, nga bwe nkugambye nti nno okuva bano we basayininga deal ne Donald Trump, accords zino ezaakolebwa ezasayiningirwa wakati wa Donald Trump saako ne Felix Tshisekedi saako ne Paul Kagame zalina okuteekebwa mu nkola. Kati America zino zino teekebwa mu nkola oba mwagala oba temwagala. Peace deal erina okugenda mu maaso, erina okuba nga eri recognized. Naye nga we nkugambye nti ejje ery'eggwanga erya Democratic Republic of Congo likozesa engeri nnyingi okusobola okwataakinga abayeekera bano okubanga babafunza, okubanga babanafuya. Era ze zino engeri zengenda okubanga nkuleetera wano wabbali sobole okubeera nga tuzimenyaamenyamu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mulimu kye bayita drone strikes on key locations, nti ejje ly'eggwanga erya DRC likozesa drones okustrikinga abayeekera bonna mu nfo location mwe bali, mu nfo zonna mwe bali. Kino nno kyongedde okubanga bakozesa combat ne drone okutagetinga aba M23 gonna wonna we bagenze maaso n'okukwatirira n'amaanyi, bakubawo ze drones ne bagenda maaso n'okubanga babanafuya. Naddala mu areas ezirimu sites, mineral sites bazitagetinga nnyo
era zikubiddwako bomu. Mines ezo nagamba muri coltan, cobalt. Kigambibwa nti amagye g'eggwanga erya Dallas gafunye ekirowoozo nti singa gatagetinga mineral sites zino bajja kuba banafuyiza abayeekera bano aba M23 olw'ensonga nti nno bajja kuba tebakyalina financing. Jjukira obadde weebuuza abayeekera bano bani abateekamu ssente, bani abafinansinga, wabula n'ebyobugagga byennyini bye bayina mu DRC areas mwe bali bibamala okuba nga bongera mu maaso ne rebellion eno okusobola okuba nga egenda mu maaso. Naye kati engeri yo gye baba streakingamu drones nga batagetinze abakulembeze baabwe saako ne infrastructures ebizimbe byabwe mu Northern Kivu okuliraana ne Lubero, abayeekera bakomandazi b'abayeekera bano bagenze maaso n'okweraliikirira kuba abamu babasse. Attacks zino zibakola zigenda mu maaso n'okuba nga zibanafuyizza nnyo olw'ensonga ntujjukira bulungi nnyo mu February w'omwaka guno 2026 drone eyakolebwa eyasembayo sindikibwa yalabibwamu ng'omuyeekera Ssaabayeekera Wire Ingoma agenze mu maaso n'okuba nga naye alugulamu obulamu. Ono nno yali spokesman w'abayeekera bano aba M23. Kakati embeera weetyo yeeyo kakitegeeza ki? Strategic move eno ba strategy eno ey'okukozesa drone strikes ebayambye nnyo era ejja bakolera era byemu ku bisinza okunafuya amuyeekera wa M23. Kati waliwo bano abayitibwa ba Wazalendo military resistant. Eggwanga erya DRC likozesa Wazalendo military resistant. Gavumenti eno ekola kye bayita self defense groups. Era akagurupu akamu akamanyikiddwa nga Wazalendo balwanira mbumu okusobola okulaba nga balwanira ku side ey'amagye g'eggwanga erya Congo, nga balwanisa abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okwengeejinga nabo ku ground combat nga babasindiikiriza okubanga bagenda maaso n'okuba nga tebateekawo nnyo explosions mu territories eza Rushuru. Jjukira bulungi nnyo abayeekera bano balungi nnyo mu mmundu era n'okutwala ekibuga Goma wano mu combat fighting wansi ku mukono baali ba kitalo nnyo era y'ensonga lwaki basobola n'okutwala ekibuga kino Goma. Kakati amagye g'eggwanga erya DRC ate gali ganafu nnyo wansi nga tebaafuna training emala, so baali balina okweyambisa bano Wazalendo babayambeko ku mukono oba oli awo basobole okuba nga bapushingako ku bayeekera bano obutakapchalinga nnyo oba expandinga nnyo territories ndala zonna mu Democratic Republic of Congo. Waliwo engeri endala gye bakozesa ya targeting financial and mineral interest. Kati gavumenti y'eggwanga erya DRC amagye gataddewo system ey'okutagetinga ebyenfuna byabwe ne mineral centers zonna. Bafokasinze ku bayeekera bano aba M23 ku area zonna zibakontrolinga naddala ezo ezirimu cobalt, era aba UN bagamba nti minerals zino zibeeyambisa okusobola okufinansinga liberation olutalo luno okuba nga lugenda mu maaso paka na kaakati. Kati singa gavumenti ya Kisekedi eteekawo nnyo essiira negenda mu maaso n'okuba nga ebalwanyisa ng'etagetinze sites zino, kigambibwa nti kijja bbawo omwagaanya okunafuya abayeekera bano. Abayeekera bajja kuba banafuyizibwa basobole okubeera nga bagobebwa mu bitundu byonna ebya Democratic Republic of Congo. Wabula bino byonna nga tubyogera gwe kyolina omumanya emmundu yeegenda mu maaso era eseka. Kakati kankulage engeri abajaasi bano aba Wazalendo engeri gye bagenda mu maaso n'okustrikinga mu n'okukola obulumbaganyi combat fighting wansi awo nga bagenda mu maaso n'okusuppressinga abayeekera bano aba M23.
kakati ndowooza olabye obulumbaganyi ab'eggye ly'Ewazalenda bamanyikiddwa nga aba combat fighters abagenda mu maaso n'okubanga bakekesa emmundu bakuba ebizuka bakozesa drones basobole okubeera nga omuyeekera bamugoba mu Northern Kivu. Yeyo embeera nno egenda mu maaso. Oli ku Yugi Updates TV gwa tannatweyungako nagambye dakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako ddala butereevu. Kakati kino kirekawa Paul Kagame. Paul Kagame kino kireka kimweraliikiriza olw'ensonga nti nno eno bagenda mu maaso n'omukuba envumbo bamusanctioninze kwegamba embeera yo nga ye eri ku side y'abayeekera birungi si birungi. Kakati nga bamaze okukolera enkola eno strategic move eno ey'okutagetinga financial and mineral interests zaabwe ez'abayeekera ba M23 kibanafuyiza nnyo okubanga sites zaabwe zikubwamu ebizuka kitegeeza aba tebasigaza bya bugagga. Eno strategic move kyendowooza nti ejja kuyambako gavumenti ya DRC okulaba nga abayeekera ebafundiza ddala. Waliwo international pressure and sanctions kino nno nga kikoleddwa nnyo okusingira ddala eggwanga erya America. Belgium yabasanctioninga, Germany twalabanga basanctioninga, kakati kigenda mu maaso n'okubeera nga bani basanctioninga saabayeekera basanctioninga Paul Kagame n'eggwanga erya Rwanda. Tujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko recently amagye gonna aga Rwanda bagataddeko sanctions. United States saako ne Western powers endala baimposinze sanctions ku Rwanda military officers nga bagenda mu maaso n'okuba nga babalumiriza nti bano basupporting abayeekera ba M23. Kakati eno diplomatic pressure gye babateddeko through organization mu East African Community abasinzidde okuva mu East African Community saako ne South African Development Community SADC bino byonna banshuwalinge lasting ceasefire. Inti bino byonna bikakasiddwa ebitongole bino nti abayeekera ba M23 basupportingibwa Paul Kagame era obujulizi ne babuteekawo basobole okubeera nga bateekawo ceasefire mu ggwanga lino wakati w'okulwa mu rebellion eno wakati wa M23 saako ne DRC naye kikyagaanye. Kati yo America kyakoze kwe kuteekawo sanctions ng'agenda maaso n'okusanctioninga eggwanga erya Rwanda lye bamaze okulumiriza ennyo nti libaakinga abayeekera bano aba M23. Kati yo basanctioninga kitegeeza Paul Kagame ajja kutya kubanga ensi ye economy ye egenda esereba kibalwanisa into economic depression. Kati kitegeeza nti nno bajja kuba battamu ebigere kubikola babadde bagenda maaso n'okukola ebyokubanga babaakinga batraininga amagye g'eggwanga abayeekera bano aba M23. Kati kijjukire bulungi nnyo nti nno mu Mozambique yo yagoba dda abajaasi bano abaggwanga erya Rwanda ng'ebagamba nti America kemaze basanctioninga ffe tetukyalina kye tubeetaaza olw'ensonga nti ate system gye tukozesa kibayita shift system okubasasula ate mmwe babataddeko envumbo ate shift system eno ekozesa $. Kati tulina ng'eki gye tugenda basasulamu mukwateemu obwanguwa muddeyo ewammwe ku butaka. Kakati kye kino Mozambique nayo kye yakoze. Kati olaba engeri gye kinafuyamu Paul Kagame n'eggwanga lye kiriteekawa kitegeeza kiba kibanafuyiza mu byenfuna mu byobulamu baba tebakyalina foreign aids zibafuna kuva mu Western powers. Kati ye Omumerika agamba kino kijja kuyambako okubanga kinafuya olutalo wakati w'abayeekera n'eggwanga erya DRC era omuyeekera aba alina kuwanika buwanisi kubanga ajja kuba takyafuna buyambi okuva eri Paul Kagame. Paul Kagame bamusuddeko akazito kabadde tasuubira. Kakati ate ne gwe yali anyooma obunafu Felix Sekidi agenda maaso n'okwolesa amaanyi abasajja bamuwadde obuyambi agenda maaso n'okumatiza bannansi ng'abagamba nti no ye ku mulundi guno kyagenda obbateerawo kigenda kubeera kyanjawulo. Enkola kyendala gye bakozesa naye kansooke nkuwe ku Felix Sekidi ng'agezaako okwennyonnyolako ng'amatiza bannayuganda bannansi be aba DRC nga bagamba nti mwali munyooma nga mulowooza nti ndi munafu naye buno si bunafu okusirika si bunafu n'okubanga ebintu mbikwata mpola buno si bunafu wabula njagala mbategeeze ndi w'amaanyi nnyo n'okusinga ki kye mulowooza era mu mbeera yonna tugenda kusendasenda omuyeekera ono paka ng'avudde mu Democratic Republic of Congo. Ebyo byagamba mbuno ye ayagala kuteekawo mirembe mu DRC. Ffe twagala mirembe gya lubeerera twagala mirembe gy'akaseera
ngeno tugenda mu maaso n'okubanga eggwanga tuli kulemberwamu wamu n'abayeekera. Felix Sekidi ekyo yakiganye era yakubiriza bannansi ba DRC abashinshasha bagende mu maaso n'okubanga bamubaakinga asobole okubeera nga afuga z'abayeekera bano bonna abali mu Democratic Republic of Congo basobole okubeera nga bavaamu. Soko byewulirireko mbikunnyonnyodde wadde tojja tegeera lulimi luli mu ggwanga erya DRC. Certains temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des vats en guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions en tant que victimes le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc moi j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. La paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le nga bwe nkugambye America akoze kyamaanyi nnyo okulaba nga ateekawo embeera enafuya omuyeekera wa M23 ng'agenda maaso n'okunafuya ba allies be abamusapootinga kati w'abanafuya ne bano baba banafuya embufunze. Ndowooza olaba engeri Felix Sekiri gy'agenda okuba nga awangulamu olutalo luno. Kati waliwo engeri endala gye bakozesa gye bayita military counter offense. Military counter offense kwe kuno okubeera nga ng'oggyeko okuba nga balinamu ka setback wabula amagye g'eggwanga erya Congo gagenda mu maaso n'okuba nga gazingako territories nga bafightinga back mu ngeri ez'enjawulo nga bagenda mu maaso n'okuba nga bafightinga ku sides zombi okusobola okulaba nga baddamu okufunza bafuba nnyo okulaba nga balwanyisa abayeekera nga babalwanyisa mu ngeri zonna ezeetaagisa. Eno military counter offense gye bagenda maaso n'okukola nga balwanyisa abayeekera bano egenda bayambako nnyo okusobola okulaba nga bakuba emmundu obuteddiza basobole okubeera nga bafunza omuyeekera ono gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So zino zonna strategic move ezikolebwa okusobola okulaba nga bafunza ssabayeekera oba omuyeekera wa M23. Waliwo kye bayita diplomatic and public relations attack. Wano gavumenti ya DRC eri actively ng'ekolagana n'ebitongole ebyenjawulo okulumiriza eggwanga erya Rwanda okusapootinga abayeekera ba M23 mu international forum. Kati kino gavumenti ya Felix Sekidi ekikoledde ddala bulungi nnyo era ensonga akyolaba bonna bye bateebereza n'okunoonyereza investigation ezaakolebwa byonna bye bakoze mu kunoonyereza bakizudde nga Paul Kagame agenda maaso n'okusapootinga amagye gano era bamutaddeko sanctions. Kino kye bayita diplomatic and public relations attacks azikoze bulungi nnyo era embala yaazo emukoledde nnyo okusobola okulaba nga era aweakeninga abayeekera bano aba M23.
era ng'agenda mu maaso n'okudemandinga withdraw okuva mu foreign forces okuva mu Congo. Nakino akyogeddeko nti ng'oggyeko ebigenda mu maaso obuyambi bwasabye okuva mu mawanga ag'ebunaayira gafunziza nnyo abayeekera ba M23 era abayeekera ba M23 ne basaba foreign powers withdrawing okuva mu DRC zive ku ttaka lya DRC. Kino tukirabyeko kitegeeza ki? Omuyeekera watuuka okusabira kino kitegeeza baba bamufunzizza akazito kaba kamutuddeko. Kitegeeza gavumenti ya Kisekedi eba egenda mu maaso n'okubanga eraga ku success eba esucceedinga mu mitendera egitali gimu. Kati engeri endala conflicts ezireeteddewo humanitarian crisis mu ggwanga lino erya DRC, gavumenti ya DRC zonna ezisitudde neziteeka ku bayeekera ba M23 nti bazibe ba trouble causers ba buli kimu. Kati nakyo kyongera obbanafuya n'obbakuba kwegamba abandifunye simpasi okuva mu bannansi bagenda mu maaso n'okuba nga bakyayibwa bawekeningibwa nga bafuna obukyayi eri abatuuze. Jjukira abajaasi bano abayeekera bano ba M23 bali basalako towns ez'enjawulo nga bawamba. Basinzira ano ne bagamba abantu b'eggwanga erya DRC bakomewo mu maka gaabwe tebadduka mu ggwanga lyabwe. Bo tebazze kutta, tebaagala lutalo, bazze kutebenkeza. Era nga bajja kwetaaga okufuga nabo tebajja sobola kufuga ggwanga lino nga tebaliimu. Era nga abantu babeetaaga. So civilian y'omu ku nkizo ey'amaanyi gwe gye weetaaga okusobola okulaba ng'ofuga eggwanga. Kyolaba n'omuyeekera gye yakozesanga ekimanyi bulungi nnyo gavumenti ya Kinshasa tesobola kulumba nga bakimanyi bulungi nnyo balina ba civilian b'eggwanga erya DRC. Naye kati we byatuuka tetumanyi oba gavumenti ya Kinshasa egenda maaso n'okumindinga baani ababeera mu territories ez'abayeekera bano. Jjukira bannansi babamu baddayo mu territories zino oluvannyuma lw'abayeekera okubanga bashuwalinga nti tebagenda kubatta, tebagenda kubanga bateekawo olutalo. Kati ate yo gavumenti ya Kinshasa ebano batandise balabanga bayeekera era weeba ekuba drone tetumanyi oba balocatinga ekifo exact abayeekera be bali oba bakuba bukubi ne basaanyawo bannansi. Ekyo nakyo musaanidde okubanga mukitunulamu. Naye nga nagambye edde oli ku UG Update CV kosinzidde okubanga otuwuliriza gwatanatoyungako osobola okukkirira wansi nagambye waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. So mu mbeera eno mu kukozesa diplomatic public relations attacks esobola okulaba nga efunza nga bavumaganya omuyeekera saako n'okukoowoola amawanga gabeegatteko gasobole okubeera nga bafunza omuyeekera kibayambye nnyo. Okozesa military counter offenses nayo njogeddeko nnyo Congo gyekozesa, gavumenti ya DRC gyekozesa mu territories ez'enjawulo okufightinga several times mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo. Mu international pressure and sanctions eno njogeddeko nnyo. Tulabye nga ggwanga erya Rwanda bya sanctions ez'amaanyi. Tulaba nga amagye g'eggwanga erya Rwanda gonna bagakuba sanctions nga bagalumiriza okubanga ba high commanding officers bano bagenda maaso n'okubanga bayambako bawa obuyambi abayeekera ba M23 nga baba traininga babawa ku skills babawa okwetangiramu. Kati z'ensonga lwaki babataddeko envumbo targeting financial and mineral interests. Kakati okutagetinga mineral sites zaabwe nkugambye nakyo kyankizo nnyo eri eggwanga erya DRC. Gavumenti eno kigiyambye nnyo okulaba nga banafuya abayeekera. Abawazalendo abalwanira wansi ba mukono bayambye nnyo gavumenti ya DRC okusobola okulaba nga era nabo bafunza omuyeekera okubanga bamutuusiza ddala we bamwagala. Kati ssaawa zino yakubanga mwawuka Democratic Republic of Congo omutuusi ku luno addayo Rwanda. Ekyo ky'oba omanya. Oli ku UG Update CV nyongera okujjukiza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Enkola nnyingi nnyo ze nkuwadde bannaffe bano ze bakozesezza okulaba nga bateeka emirembe mu DRC naye zonna olaba ng'ez'okusaaga naye si nnafu wabula zino zandituusa eggwanga gavumenti ya Felix Tshisekedi ku buwanguzi. Bakozesezza drone strikes eza drone nga balumba areas zonna obutundu bwe bamanyi nti nabayeekera bano bwe basinzira babutagetinze ne babukuba. Kino kyonna kiwa gavumenti ya Felix Tshisekedi enkizi okuwangula olutalo. Obadde oli ku UG Update CV nga kosinze obanga otuwuliriza bwe kyenkwageza kiri kimu kyokka kutambuza vidiyo eno esobole okuba nga yeeyongerayo osobole okubeera ngo eddoboozi lyaffe lino lituuke ku buli munnayuganda basobole okuba nga bamanya. Mbagala nnyo, mweraba.